ali ono Bobi Wine akuyita mauli nyenda tukole tuti buli muntu agende amobilizinga ekyalo kye abantu kusigala bali mu maka gaabo tuli amu abalungu bantu bateekaane ayije nembuyagaza akole ki kubanga muzeeyi yakaleta demokrasi tetulina kyakukola ki. All of us, by the way, Nabanja yabagambe mbu musigale wakambo temujjanga Bobi Wine naze. Mugambe Nabanja. Mugambe alo. Bwembeera nga nze Ssaabaminisita Robinah Nabbanja olwaleero siraba mawulire ng'ensonyiwa ne ngavaako. Era bwembeera nga nasuubiza mukama wange Mwami Museveni ne mugamba nti eri abantu nababunyisizza enjiri Bobi Wine tebagenda gendayo, nze mwesooka ne mugamba taata nsonyiwa nakoze ensobi. Olunaku olwaleero Bobi Wine ayingidde bendobendo nakyala lyakulembera oba lyatwala ng'omubaka wa paalamenti. Bingi byayogedde. Ayogedde ku Robinah Nabbanja, n'ayogera ku Matiya Kaseija ye minisita w'ebyensimbi. Bali eyo omusimbi babba mubbe mu kifo ky'okukolera abantu. Bigambo bya Bobi Wine tugenda kubeera nga tubitunuulira. Namungi w'omuntu abadde akwatiridde ku makubo. Simanyi oba buno obutambi Nabbanja abulaba, naye mumukwateko mumugumye abamuli okumpi mumugambe nti oyo ye Kyagulanyi. Mu ngeri emu tugenda kutunuulira omubaka amanyiddwa nga Asumani Basalirwa. Asumani Basalirwa yagobeddwa ku mukolo. Asumani Basalirwa avuddeyo n'abaako byayogera. Yemulugunya nti Bobi Wine yamuvuddemu. Oluvannyuma lw'omugoba ku mukolo atandise okudda ategeera levo. Ngenda bbeera nga mbikuwa. Rope Joel Ssenyonyi bubeefuse mu paalamenti ne minisita Nobert Mao. Rope agamba nti amagye n'ebitongole ebyokwerinda bisusse okubeera nga byeyingiza mu nsonga z'eggwanga omuli akalulu. Mumanyi ekyewuunyisa? Nobert Mao agambye nti leader of opposition aleeta obukakafu obukakasa nti ddala abo basirikale. Nobert Mao ku butambi bwe tulaba nga butambula nga abasirikale beeyogerera agambye muleete obukakafu obulaga nti abo basirikale. Ne teweewuunya ye kennyini yatugamba nti bw'oyingira mu gavumenti ya Mwami Museveni n'akuwa obwa minisita, amazima amatuufu gali nti ofuuka wirubaalo, ofuuka kawuuba. Tugenda bitunuulira. Nobert Mao deera abimmazeeko. Mu ngeri emu tugenda beera nga tutunuulira Mwami Museveni aendoosinze Moses Ali. Baganda bange saagala bagamba nti mugumiikirize mulabe akatambi. N'akatambi tukalina katono. Tugenda kubiraba. Kale bwe tuba nga tuvuddeko eyo tugenda kutunuulira RDC Niwagira oba Niwagira avuddeyo n'agamba nti abantu balina kulonda President Museveni. Waakiri munaalonda ku mpaka. Munaalonda kuki? Ku mpaka. N'olunaku olwajja waliwo gwe nakuwadde. In fact yabadde General Ashande. Yagambye waakiri tunaabakwata ku mukono. Ne tugenda nammwe mu bbanfu tulabe ng'otiikinga Mwami Museveni. Ne bwekinaba kyetaagisa mmundu. Si bigambo byaffe. Byonna ogenda bbeera ng'obiraba. Mu ngeri emu tugenda kutunuulira Mwami Museveni awadde ekiragiro kwabo abasaasaanya amawulire ag'obulimba omuli okubika abantu nga balamu bakwatibwe. Bino twabyogeddeko emisana. Kakati embeera weri tugenda kutunuulira ku manifesto za Mwami Museveni zazaawa naye nga bw'omubuuza byakoze amazima ga Katonda mu ggulu. Byonna tugenda kubeera nga tubiraba. Nzikiriza tulina amawulire mangi g'otasaanidde kubeera ng'osubwa. Twegatteko bwegasi osobole okubeera ng'ogamanya. Kankole bwe nti nkomewo.
DPTV Uganda, Dawn People Television. Mbanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali ku mukutu guno eno ye DPTV Uganda yenze Sajjime maze okubeera nga nzikalira ebigambo tubyogere video gimpeere like buli wowa video like kijiyamba okudduka netuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'agiraba eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ensonga ebeerere ddala masavu. Olunaku olwaleero tugenda kutandikira oba oliawo gy'otatumanyidde nye lino ggwanga lyaffe kitukakatako okutunuulya ebigenda mu maaso ne tubyefumiitirizaako ate ne tubyogerako kubanga ne bw'oba tonnazaala lino eggwanga lye ligenda okulera gw'onoozaala gwe yazaala abaana bo basoma n'abaana baabo abagwenyufu kale nno kitukakatako ebintu ebimu okujja wano tubyogereko. Njagala tusooke tulabe akatambi akasooka. Omwana ono namutunuulira nze siri faani wa TikTok nnyo naye mbadde ku Facebook akatambi ako nakalaba gye buvuddeko ku mukutu ogumu then leero bwe nsanze akookubiri mbadde nina okujja njogere ku nsonga eno. Njagala tusooke tulabe omwana oyo mwana mulenzi mwana muki mulenzi ababeera ennyo ku TikTok mumanyi ye Bianca linnya ly'abawala right naye ye Bianca mulenzi. Njagala osokotuwe ku butambi obwo bwombi butuwe. Singa sikyawawuliza waddaali kyekyatuuka wa darling kiki sikyaliko omutindo nagufaako kiki pone bahetaazi mulina n'okumbeerako kapita yagwawo oba twongeremu manyi munaye abajjonkezi nammwe abannaye winengejje mukoleramu olunaku engamba waayi kandi kapiira ako ekinenga sooka olindeko neerabidde nenga lwaki temumpa kasente nga bwe munzijonkera sasula nga bw'ojjonkere naye nga munnange Sitaani ayina effujjo. Kakati waliwo ennaku zino ekintu ekigenda mu maaso ndaba obutambi simanya chicken simanya n'abavubuka wa abalala simanya ani ali mu butambi nekyensobola okutegeera obulungi nti Bisiyaga. Twalaba Minisita Balamu nga akwata omwana ono ebiseera ebyo ndowooza yali ne Henry Mwanje nagamba mututte ku ssomero naye simanyi oba kati atunuulira omwana ono byakola. Ng'ovudde ku ekyo tuyinawo omulembe oguli ku TikTok okwo ogw'abaana abali b'ebisiyaga naye nga bagamba mbu eggwanga teryagala bisiyaga. Eggwanga teryagala bisiyaga ng'olina omwana bw'ati nze simanyi oba abiri oba tabirya naye njogera ku bikolwa bye kiki kye byogera. Oyinza okugamba Sajjima oyingirira eddembe ly'omwana naye naawe wonna asanga owuwo ng'alinga ono kansuubire nti kinaakuwa essanyu gwagamba nti omwana mujjonkera nga ye bw'ayogedde. Gwe lowoozaamu omuzadde ng'omwana wo musanze ng'ali bw'ati ng'afuuse ekyeneena bw'ati. Gavumenti emigi gy'emito gye mwagala okuzimba eggwanga gye gino.
no eggwanga teririna kutuuka wano. Ono omwana ne bwe kiba kyetaagisa bamukwate bamusibe bamuggalire. N'abo abavubuka ababeera ku TikTok obendaba ennaku zino abatambula be batambuza mbu simanya bali mu kulya bisiyaga. Nosinkana ekivubuka nga simanya sefuku. Kiri okwo kisiriwalira okwo. Eggwanga simanyi wa gye ligenda, naye omulimo gw'omufunye omukulu kye mulinamu interest kwe kukwata abaana abali mu masomero mubaleete ku ziraale ng'ekiwandiiko kye twalabyeko. Temufaayo kwonoonekwa kwabwe kasita kibeera nga basobola okubakolera mmwe kye mwagala oba boonooneke temwagala mmanya. Oyo omwana omuleka otya abeerewo atuuke n'okugamba bannaye abanzijonkera ye mwakomawa. Munsonyiwa okutuukayo naye eggwanga we ligenda bwe tuva ku bano n'ebisiyaga ne tubireka nga bwe biri ku TikTok nga byekansa tugenda kuddako kulaba bawasa nsolo ng'embizzi. Njagala otwakatambika k'omusajja oyo eggwanga wano we liraga mulimu sawundi twandirabyeko. Gardez dans salle là, on vide de l'eau à soudol, li remet ça. Avec boss là, nous faut bien pour toute la boîte sortie. Après ça, nous rinçons quitter. Vous prenez cochon ça pour madame? Oui, on prend lui pour madame moi et puis me promettre pour remettre toute vie. On déclare nous. Mes amis me passent pour me dire de me passer les batailles encore parce que tout le monde cherche un femme pour pas jouer. Même abdomen depuis qu'on. Eh bien mes amis, bon cochon, attendez, bon cochon. OK. Mukama asaasira ensi eno. Banno banoonya jjiri ya ŋŋanva. Naye gwe waliwo ebintu by'otunulya mu nsi bannaye n'otunulya noga ali ku mbizzi agikubye kadaali agitaddeko empeta. Awo wetulaga wetudda guno gwe mulembe naye abatufuga tebabifuddeeko. Abatufuga tebabifuddeeko. Nansonyiwa obbaleeta eyo naye njagadde mbeeko ekifaananyi kyembalaga kubanga kirungi ne tuwogerako ne kigaana bugaanyi naye nga twogeddeko. Abantu bagenda tandika okwebaka n'embizzi ng'omwami oyo naye nga kivaawa tulese ebisiyaga ne bisaasaana ne kifuuka nnomo kya bulijjo. Tuveeyo tudde mu byaffe eyo mpitiddeyo buyitizi gwenkosezza ojja kunsonyiwa. Katuddeyo mu byaffe. Kale olunaku olwaleero omukulembeze wa National Peasants Party abadde Masaka mu kibuga Masaka wabula namungi w'omuntu akulumulukusa okwerabira ku Robert Kasibante nga bw'olengeraawo. Nasisi w'omuntu akwatiridde ku makubo ziri si mmotoka nasisi w'omuntu yoyo gw'olengera tewali nawe bateeka kigere. Era okumanya abantu babadde bangi mujjukira luli Bobi Wine abantu lwe basukka emmotoka n'azireka ng'ajja Balinnya kakati Kasibante naye agenza okulaba obungi bw'abantu asaanye atambule butambuzi. Kasibante n'avuganyiza n'Empuuga. Mpuuga we yategeka Thanksgiving e Masaka nga bw'olaba Kasibante bwe bungi bw'abantu obwaliwo naye ng'agamba ava Masaka onaawulira. In fact Mpuuga ne tumwina mu mboozi y'olunaku olwaleero yasasulidde ababaka ba paalamenti oba bagenda okwesimbawo ku kaadi ya DF bonna. Tugenda tuukayo eyo ye Kasibante akulikeyo. Ne Kasibante naye ayinza olimba abantu nti avaayo akooye. Akoowa ki? Lugendo ki?
lwatambula yekkaako ne bw'ayogera Mukama abamusemberedde bawulira talinga Kyagulanyi teweetaaga n'emisuwa okwereega nedda uyo ayina mukalakasa Kyagulanyi yeetaaga mmotoka ya mizindaalo ng'oŋŋamba akoowa tuveeyo naye presidential candidate bwe tuba nga tuvuddeyo leka twolekere ekibadde ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu Kagadi. Ekyo kye kiriwadde ku kkubo Nabbanja gye yagambye abantu temugeza ne mulinnya kulaale ya Kyagulanyi. Era yagambye abantu mbasindika mugende buli omu abuulire munne olunaku olw'enkya mukole emirimu gyammwe temulinnyayo. Kakati nakugambye mu mboozi yaffe gye twakoze emisana nti Bobi Wine magnet esika n'ebitagikwatako. Mubeereeta tosobola nti abo bonna bagenda kulonda NUP. Mulimu n'aba NRM abagenda gironda. Naye ekuŋŋaanya n'ebitagikwatako n'ebikuŋŋaanya oba oyagala oba toyagala Nabbanja ne bwe yandikuze kufulu buli nju n'agiteekako ekkufulu bandizimenye. Bandizimenye. Daba afande wuuyo naye ayagala kulingiza yeefuula akwasisa amateeka. Afande yeefuula muveeyo. Kumbe naye yeesagulira kuba. Yeesagulira kuba alabe. Gweolabira nti afande ayagala kulaba ye simayiro gy'ateekako. Gwe kankubulira oli Kyagulanyi omulaba kawumpuli kawuka kalya kalya ne kalya n'amagumba g'omuntu. Enewe kale giweeko ndowooza katambi ako. Kale bwatyo abadde ayingira Kagadi. Kakati bw'omala okutegeera nti abadde ayingira kyekizzeeko simanyi tetufunye intre ye ng'atuuka ku kulaale tetugibaleetedde bala babadde balaba videos ze tutaddeyo mugirabye. Kakati atuuse twekatambika omusajja oyo omulema tuweeko bambi essanyu weetaaga omukulembeze atagenda kuyimirira ng'ayimirira mu mmotoka ye ab'emikono mugamba ki saaga musiibye mutya nno kale mwetaaga omukulembeze asobola okuandastandinga abantu n'oyo ensi gweraba nga atasaanidde abantu kye twerabira nti omulamu obulungi akaluluko kabakamu nakooyo omulema kabakamu kyokka bwenkana gwakaka omulamu tebabubalamu bubiri kabakamu. Kati omukulembeze ategeera abantu bambi musajja wattu essanyu limubugaanye njagala otuwa akatambi ako waawo. Kale bwe kityo bwe kibadde omusajja oyo ndowooza mutuweeko mu kifaananyi nga bw'abadde omuntu ayinza okugamba ate ki mutuweeko mu kifaananyi yoyo bambi mulema yawandiisa ekipande kye ayina obulumi bwe ng'omuntu naye omukulembeze bw'amulengedde mugambye jangu era ne bakubamu endongo awo. So kifaananyi kirungi eri omukulembeze okuba ekyokulabirako ng'ekyo mu ngeri emu ekipande kyekyo but this government has made us tired with bad things. Wow. Ne gavumenti eno
etuleetedde obukoowu olw'ebikyamu byekola. Wow. Oh. Otegedde waliyo abantu nga Mao ng'ebyo tebabitegeera. Mao liggwayo litya? Wamma Mao liggwayo litya? Liganda waze nkuwa bwa Ssedugge. Ero kale katweyongereyo. Nabbanja giyaganye Bobi Wine. Ono Bobi Wine akusinga kubya gwokutte. Bw'atuuse yaggudde ne woofiisi mu kitundu. Kino kye kitegeeza. Bwe bagamba nti Kyagulanyi ajja. Nze nandisabye. Kale oba singa Nabbanja yalinzeeko ebigambo n'atabyogera ggulo. Kuba lwabadde lwa Sunday yabadde ayina eddembe okubeera ku kyaki. N'asoma ebya kyaki. N'atayogera bye yayogedde. Omukulu agguddewo office gituweeko. Okay, kale Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati munnamungi w'omuntu, wakati munnasisi w'omuntu azze okubeera ng'amwerolerako oba ng'amwerabirako n'okuwuliriza ebirowoozo. Daba kye bayita omuntu. Bano Nabbanja yabadde abagamba yeerabidde obba w'amakufulu. Naye ne bwe yandibadde amakufulu n'abalekera ebisumuluzo bandyeggulidde. Abo no be yagambye. Omanyi Robin Nabbanja ayina radio. Amala okwogera n'abantu abagate muva mu mayumba n'agenda ekawungezi ne ku radio. Eddoboozi lye lisobola okweyongerayo wala ddala nnyo. Abakakase temujja bannange oba babadde bawulira mujje. Alabika yayogedde mu Luganda temujja. Ate nga balina kulya mu Lunyoro. Omanyi olusoga lunyuma. Emu ebeera ndala. Endala. Kati yemu. Bano baleka bawulidde kirala. So Bobi Wine ayogedde ku Robin Nabbanja wano. So ketufune ku bigambo bya Nabbanja. Ate ng'ekiri fano kimanyi. Nabbanja bwe yabadde agamba nga basanyufu bitya. Tuwe. Malinyera tukole tuti. Buli muntu agende amubulayizinga ekyalo kye abantu kusigala bali mu maka gaabo. Tuli amu abalungu bantu bateekaane ayije n'embuyaga akole ki kubanga muzeeyi akaleta demokrasi etulina kyakukola ki. All of us, by the way, Nabbanja yabagambe mbu musigale wakambo temujjanga Bobi Wine naze. Mugambe Nabbanja. Mugambe alo. Byebyo naye enguudo okutuuka Nabbanja gy'akiikirira Prime Minister zikaabya amaziga. Agamba nti tuwongere nti munyongere akalulu, mwongere ne Mwami Museveni akalulu kubanga yaleeta eddembe abawadde na biki. Enguudo ziringa agende wa Walumbe Ttanda. Olwo lwe luguudo olwo nno abantu babadde bagenda. N'emmotoka eri mu maaso togiraba bagenda wa Nabbanja. Tuwe katambi ako. Embeera gye tulimu tosobola na kulaba gy'olaga. Oyinza okulowooza emmotoka teriiwo naye ogiraba. Olwo nanfuufu eyo gye tuli wa Nabbanja naye laba gye tuli. Era eyo nanfuufu emmotoka yiiyo tutaddeko n'amataala ku makya misana. Tutaddeko mataala tulengere naye olaba tolengera na mmotoka gye tulinaanye. Ogiraba awo wabaddewo omuntu. Ogiraba eno Nabbanja yatwalayo twakavuga kilomita 175 okuva e Kampala. Kakati mujjukira
omuvubuka yayimirira wali ku Electoral Commission yalyoka agambe mwami Museveni nti amubuuze ebibuuzo ku by'amalwaliro. Robina gwe yagamba nti akwatibwe. Robina yagenda e Mukono, Ssaabaminisita yagenda e Mukono. Bwe yatuuka e Mukono n'akizuula nti ddala kituufu omuvubuka bye yabadde ayogera bituufu. Nabbanja n'agamba nti anenya abantu b'e Mukono okulonda opposition, kubanga opposition teina weetuukirira mwami Museveni, era ng'abasaba balonde aba NRM abasobola okutuuka obulungi eri mwami Museveni. N'anenya n'agamba nti aba opposition ensonga zaabwe bazikomya mu parliament ne tugamba nedda tetwandyagadde gamba nti kino kya bujega. Okwogera ekyo kiba kya bujega naye tetwandyagadde kyogera ku prime minister waffe omulungi Robina Nabbanja, kubanga omubaka wa parliament tumulonda agende ebirowoozo byaffe abiteeke mu parliament bikubaganyizibweko ebirowoozo era abitwale biyisibwe tufune enguudo. Omubaka wa parliament alina kusinkana mwami Museveni okusobola okubeera nga bakola oluguudo oba activity yonna mu constituency ye. Naye nenzijukira nti bino si bya Robina Nabbanja yekka, ne mwami Museveni yayimirira yali bwayiise n'agamba abe bwayiise temulina masanyalaze kubanga mwalonda opposition, mwalonda NUP. Netugamba ono ye president alina okusavinga abatamukkiririzaamu n'abamukkiririzaamu. Kati Nabbanja we yakyogera tekyankanga. Njagala okubuuza olwo oluguudo akiikirirayo wa opposition? Oyo si Nabbanja si yakulira ba minisita, ye ssaawa minisita yakulira ba minisita. Duno ki ekyalugaano dukola nti opposition jeri enkulaakulana tejja kubanga tesinkana mwami Museveni gw'osiiba naye ng'olwo si lukole. Tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo katugende bannange jjo nabalaze kuyingirira bali mwezo. Kakati kana akatambi kali kiriya njagala olabe bali mwezo naye bali mwezo agenda kuulamu Erias Lukwago omutima. Bwe kaba kataago kajja kuyita mu kamwa kaveeyo buvi. Njagala olabe akatambi kano. Wabaddewo mukolo gw'abakulembeze Joel Ssenyonyi waali, omuloodi Erias Lukwago waali, naye njagala tulaba akatambi otegere nti eno NUPC ya muniino. Kutuula ku nkeeke. Ye bali mwezo ekyewuunyisa okimanyi ebipande byo baabiyuza byonna ku kkubo. In fact bw'okwata oluguudo lw'Entebbe Entebbe road lwonna n'ogenda paka eri ng'ogenda otuuka ku airport oyinza obutasanga kifaananyi kya NUP kyonna. Kyolaba baabiyuzizza ne balekako omanyi buno bwe tuyita babuyita batya ng'omuntu tosobola namutegeera. Byonna baabiyuzizza ebipande. Tubadde tukyagamba byabali mwezo naye n'ebya NUP kyokka ebya mwami Museveni obiraba byo kwebiri n'ebyebibiina ebirala NRM n'ebibiina ebirala kwebiri ebya NUP byonna byayuziddwa. So kino kiringa kigenderere
si kiringa bula kigenderere kubanga wetusanga ekimu nga kiyuze tuyinza ga kiringa newe kibanga kumpi wonna kino kiba kigenderere naye byonna ebikolewa ku NUP eyongera kubeera nga eyongera maanyi. Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero naye agguddewo ofiisi Ekira municipality era nga omukolo guno gutegekeddwa Council George Musisi ayagala okuddira Ibrahim Ssemujju Nganda. Council George Musisi yayagala okubeera nga ajjayo Ibrahim Ssemujju Nganda. Wabaddewo omukolo ogw'okuggulawo ofiisi wali mu Kira municipality abakulembeze ab'enjawulo bonna babaddewo. Benjamin Katano omulaba abaddewo, leader of opposition Anobian n'abalala bangi nnyo ku mitendera egy'enjawulo. Ababaka ba paalamenti mbalabyeko. George Musisi oyo gwola musajja nno mumpi okamala katuwe koko. Okay, gwe mukolo ogubaddewo. Leader of opposition bwavudde mu parliament bwatyo n'asala n'agenda okubeera nga baggulawo ofiisi eno ey'ekitebe oba ey'ekibiina ekya NUP. Then bwe tuba nga tuvudde awo omukulu amanyiddwa nga Asumaani Basaalirwa olunaku olwajjo twakulaza akatambi kano ng'abantu ebugiri bamugoba. Ekigambo kya Bobi Wine kizitowa. Era tolaba bonna bayogerako okuvaayo ne baluma amannyo. Tebaluma lwaki? Baluma kubanga bamanyi ekigambo kye kizitowa. Era njagala kukubuulira Bobi Wine ntiisa nti bw'ajja n'akuyimiriramu olaba ba Ibrahim Ssemujju Nganda bafuuyiri akagalo tabaako kyabawogerako kubanga bw'ayogera ensi ewulira. Kati Asumaani Basaalirwa tusooke tulaba akatambi kano ng'agobebwa ku mukolo. In fact bamuwadde n'omuzindaalo ba MC n'agulekawo n'atyo okwogera. Njagala tulaba Asumaani Basaalirwa zijje nkubuulire. Eno nindi pakuya Bugiri municipality Basaalirwa Asumaani ademye obwidde okwogera bemusiba mwese kubembera eri kulumbe waneno nti abantu bajja kumwasa Kyagulanyi yalagira omuntu oyo buli bamwagaana bamuboole era abantu batandikirewo okwigizagana nize bajja gwasenta mu kyebakoba tuli wano kulumbe ayo olumbe Lucyankaleine Basaalirwa Asumaani bamwese bemuze obwidde okwogera aye ademye okwidda kubembera ali mu tenti yawe y'abasiraamu eyo ademye okwidde okwogera Basaalirwa Asumaani. Eno nindi pakuya kyabaddewo. In fact ndabye emboozi eyo twagikoze eggulo. Ndabye ne BBS egikoze eya Asumaani Basaalirwa. Asumaani Basaalirwa avuddeyo n'agamba nti awulira obulumi nga mukwano gwe yamuliddemu olukwe n'amuvaamu. Asumaani Basaalirwa agamba nti Bobi Wine mukwano gwange ng'omuntu. Singa waliwo omukisa ne tuddamu okwogera ku ssimu ne bwe nfuna omukisa ogwogera soogera nga nina kyembuuka kanjogere bya Asumaani Basaalirwa byennyini. Agamba nti singa waliwo omukisa ne nziramu okwogera naye ne mubuulira naye n'ambuulira buzibu ki bwe nnina. Bwe wabeerawo wessaatereeza tulabe we tutereeza. Asumaani Basaalirwa agamba nti tagenda kubeera ng'atya n'okutuuka mu constituency ye olw'okubeera eyali mukwano gwe eyatwala obudde n'agenda amuwagire ate kati nga yali mu musaanyaawo.
Era Asumani Basalirwa abuuza nti kati amaanyi wateekamu gaaki nga omuntu gwagamba abantu balonde ate gw'omwesaanyizaawo. Gwe bwe nalabye ebigambo bya Asumani Basalirwa bino nagambye y'oli abadde omanyi bw'obeera ku TV eri oyagala okakasa ensi nti ate wali buzibu. Asumani si bwe yayogera nti Bobi Wine yamera amalala, takyabuulirirwa, takyagambwako. Bobi Wine oli gwe baali bamanyi yakyuka. Ebyo yabyogera ku TV. TV tewali buzibu. Akukyazizza ayinza n'obutakunyega ku ground n'oddayo eri Bobi Wine gye yagamba batereeze embeera. In fact mu kulonda Asumani Basalirwa mwafiiramu n'omuntu. Kakati Bobi Wine yeye agenda ku ground teyajja ku TV. Gwe ku TV weejyake eno ekisinza okunnyumira we wano wagambidde nti neebuuza muganda wange amaanyi ge yateekamu bannonde lwaki kati agasaanya, lwaki yansaanyaawo ate nga yateekamu amaanyi okunnonda. Ne luli yagamba nti Bobi Wine yali ansasula kuba nange namukampeyiningirako ekyaddondo. Okategedde kye bayita nti kasukaali keeko oba twongeremu. Asumani Basalirwa yoyo bamulemesezza okwogera wadde omuzindalo baagumuwadde yatidde ng'abantu baagala mmulya buli yoyo. Now bwe tuba nga tuvudde wa Asumani Basalirwa nzikiriza ndowooza producer tujjewo emboozi ya lumu tugiyiseewo, tugiyisizeewo ku Asumani Basalirwa oba tugyesonyiwe tugifune. Omubaka Richard Lumu akiikirya Mityana. Lumu munywanyi wa Joyce baagala ntwatwa. Lumu y'omu ku baazalawa abaavuluga NUP masekkati awo ag'omwaka oguwedde awo. Abajjukira obulungi Parliament we yatambulira nga Rope agamba nedda Parliament tetwetaaga gitwala mu bitundu. Lumu n'agamba bano ba Kiboggwe. Era teyakomawo Michael Lumu n'agamba n'aleeta n'etteeka Rope balonde mulonde. Ne gw'omanyi nti NRM egula n'ebitaliiwo gw'ogambe nti Rope batandike balonde mulonde ankitegeeza mugenda kubeera ne leader of opposition nenga wa NRM. Kaka bano abasajja bo yavuluga Bobi Wine n'amuteeka wali. Bobi Wine we yagenze Mityana ye yagambye wano tulinawo Nabbosa okurepressing ekifo kyani kya Joyce baagala. Kakati yabadde musajja kigwe yawa okurepressinga Lumu. Era n'agamba oyo tetumumanyi wadde agenda atwekulukunyako simumanyi. Michael Lumu oba Richard Lumu agamba Bobi Wine yayingira constituency nga tamusabye na lukusa obwo bujoozi. Tuwe Lumu Michael. I mean Richard. Wamuwe bava bo bajje batusalire wene wafiki tujja kukikkiriza. Nalaba ko Robert Kyagulanyi Ssentamu nga awenja akalulu eyo. Gwo mu kumanya ge yayogera ko nga takulabyewo ninda bwo lw'abantu. Kakati nze waliwo byesiwa nnyo obudde. This is the man that you looked vote for. Wagamba nti kalulu akawedde Honorable Kyagulanyi wamunoonyeza akalulu. Namunoonyeza ate no si kanoonya kokka. Nakanoonya ne tukuba ebifaananyi bye nenkakuuma nenkaderivalinga. Era Mityana South yagiwangula talinnyeeyo. Ng'oli wa DP. Ate ndi wa DP. Kaakati waliwo ebintu byesiwa nnyo budde bwange. Kuno nokola kye bw'abanga omuntu talowooza nti olina value oyinza okugenda n'omuwaakano
naye ng'osiriseewoko toleekaana nnyo nga luli. Oyinza ogenda n'omuwa akalulu naye embeera gy'aba ataddewo otambula mpola otambula osse ku bigere. Omuntu gwe wanoonyeza akalulu ajja atya mu kitundu gy'oli n'alaga abantu okimanyi nze n'okuŋŋamba tebaŋŋamba naye nze mukulembeze w'ekitundu ekyo. Nze mukulembeze waayo oba okyagala oba tokyagala. Kaakati abajja abakulembeze balina okutegeeza ne bw'ataba nze nina bakyameni beero si bangi abamu ba NRM bwe mba ngenda mu kitundu kye teeka omukubira essimu naye nga nkimanyi n'okumpagira tampagira naye fakiti eba nti oyo ye mukulembeze w'ekitundu ekyo. Wasuubira oluba Kyagulanyi Ssentamu bakuyite ku rally. Why not? Nubantegeeze bakutegeeze. Yes, kwanze mukulembeze waayo. Era wandirabise. That is respect. Okurespectinga omukulembeze omulala si kibi. Si kibi n'akamu n'akatono. So wakirabanga it was disrespect. It was disrespect. Kyakunyigamu ng'omuntu. Oba mu balonzi nakirekera abantu bajja kikolako. Abantu beewaffe bajja kukikolako. Akukyayira ki mwami Kyagulanyi okujja na nze simanyi oba nkyawo. Simanyi. Yakirekera abantu. N'Asumaani nno Basaaliwa yali alowooza yakirekera abantu. Naye abantu kale katulinde ki kye banaakola abantu b'emitiiyana. Ye Richard Lumu bw'atyo bw'agamba. Bwe tuba mu Richard Lumu nzikiriza tugende butereevu ku Nobert Mao, minisita wa ssemateeka, Minister for Justice and Constitutional Affairs, gw'olengera oyo wansi ensi yamutenderezaako amagezi. Naye ennaku zino buli muntu amwewuunya. Mbadde ntunuulira omukutu gw'amawulire guwandiise wano ku Nobert Mao. Njagala kwogera nga bwe gugambye. Gugambye nti I can't believe this is Nobert Mao. Sisobola kukkiriza nti ono ye Nobert Mao. Neki kye batasobola kukkiriza, wabaddewo okubaganya empawa n'okuwanyisiganya ebirowoozo mu Paalamenti, era nga kino kireeteddwa Leader of Opposition Joel Ssennyonyi ku nsonga y'amagye oba ebitongole ebyokwerinda omuli poliisi, amagye okubeera nga byeyingiza mu partisan politics, byeyingiza mu by'obukulembeze, mu by'obufuzi, nenga galina kubeera bbali. Guys, tulabye obutambi bungi ng'ab'amagye bayuza ebifaananyi by'abeesimbyewo. Obutambi tubulabye. Tulabye obutambi bungi ng'ab'amagye bakampeyingira bannabyabufuzi. Tubulabye nga bw'obulengera ku screen yo. Ono Lieutenant Okidi gw'olengera era yatwala Air Force. Ono Ossi Mulamba mayinja 3 yali akampeyingira Kasoro. Naye wuliriza lwaki omukutu guno gumanyiddwa nga Voice of Gomba gugambye nti sisobola kukkiriza nti ono ye Nobert Mao gwe mmanyi. Justice and Constitutional Affairs Minister Nobert Mao avuddeyo n'agamba ab'ekibiina kya National Unity Platform bave mu kwogera ebigambo, baleete obukakafu, baleete evidence ng'erabikako ekakasa nti waliwo bannamagye oba abakuumaddembe abeenyigira mu kuwenjeza abantu ba NRM akalulu. Oba owulira kye nkugamba? Already tetuli mu kuzannya ku screen. Nobert Mao agamba Leader of Opposition era bavuddewo bubi. Amugamba nti deeta obukakafu, deeta obutambi, kakasa eggwanga ne Paalamenti nti ddala waliyo omusirikale akampeyiningiro wa NRM yenna. Oyo ye Nobert Mao. Waliwo abantu b'owulira n'omutunuulira n'owulira ng'amaanyi gakuwedde, n'oddayo n'otandika okunoonya ku bigambo bye ng'amazima amatuufu gali nti abantu banenya abantu, nti
gundi lwaki yayogedde n'obusunga n'ayogera ekigambo kino naye nga waliwo omuntu ng'asobola okukuggyako because bw'obeera nga omuntu otegeera n'owulira ebigambo Nobert Mao byayogera n'omutunuulira n'oddayo ne ku Nobert Mao omulala obuuza oba ono mulamu bulungi. Bye bigambo bya Nobert Mao. Talabangako katambi, tabimanyi, aba NUP beeyogeza bweyogeza, teriyo musirikale yadde wa byakwerinda yali yeeyingizaako mu bya bululu. Ye Nobert Mao. Kozi Morgan waŋŋambye liggwayo litya? Nange nkyogere. Ali eyo liggwayo litya? Ye Nobert Mao. Si weewaawo. Tugambe nti weewaawo. Mu ngeri yemu, Nobert Mao y'omu. Agambye mbwe eggwanga lino likyali mbeerera. Mu kubeera embeerera likyawunya ne kavubuka. Eggwanga lino likyali mbeerera. Mu kubeera embeerera liwunya ne kavubuka. Kikyategeeza nti kyova olaba n'abatalina makulu kati bali mu byabufuzi. So eggwanga lino awo nga woolengera awo abadde ayogerako n'abantu ng'abategeeza nti eggwanga Uganda likyali vagini. Mu kubeera vagini butufu likyawunya ne kavubuka. Olaba n'abali awo bakinjeeje baagala oddikulemberako. Njagala era nkufunire full statement nga bwebadde ennamba nga Nobert Mao agamba nti Uganda ekyawunya kavubuka. Kyova teweewuunya n'enneeyisa ey'abannabyabufuzi baffe. Uganda ekyawunya kavubuka. Kyova olaba nga teweewuunya bigenda mu maaso n'enneeyisa y'abannabyabufuzi baffe. Avuluga azalawa. Nobert Mao wanaakulaga nti mugezi nnyo 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 nnyo. Then tuveeyo tweyongereyo. Kati ebyo ng'obitadde ku bbali tukyakulaga impunity egenda maaso mu ggwanga. Oyo minisita w'amateeka byayogedde obiwulidde redde bya kijega. Kakati ne tujja. Waliwo RDC embalala. Nali wano ne nkugamba embalala abantu abasinga tebalonda. Balondera balondere. Lwaki obadde tobiwulira nnyo nga tomanyi nti babalondera? Lwa nsonga tewabadde nnyo kumanya ku bino. Olwaleero nga NUP neereeta omulembe gwalabisa nkulabise oba labika nkulabise, tutandise okumanya ebintu bino. RDC ye Nuwagira oba Niwagira. Niwagira avuddeyo. Avuddeyo n'agamba nti njagala kusooka kufunira mbozi ya Niwagira wano oweewuunya ensi eno. RDC agamba nti ye Niwagira Nicholas agamba nti President Museveni ballot papers zijja kubeera nga akalukatiikingibwa tulaba ku mmeeza. Ng'owummuza ku mmeeza n'otiikinga nga tulaba. Si bya kutugamba simanyi otiikinze mwami Museveni ng'ate otiikinze Kyagulanyi. Ku mmeeza. Owulira oyo RDC. Era tebajja kukkiriza muntu yenna kulonda nga yeekwese. Kyokka bagamba nti akalulu ka kyama. Gwe genda mu baafu tiikinga gw'oyagala. Onaagamba tetugenda bikkiriza. Niwagira agambye nti tujja kurashinga omuntu yenna anagezaako kubeera nga campaigningira candidate owa opposition, particularly aba NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza embalala abasajja ne campaign tebazaagalayo.
era agambe yenna anagezaako okukubirayo kampeyini embalala bajja mukurashinga oyo RDC. Bino bivudde ludda ku radio emanyiddwa nga 91.2 Cruise FM esangibwa Mbalala. Kachino kiba kikola ne ku mikutu kigendeko kwe kuthireteninga n'okutiisatiisa abantu. Wagenda okubeerayo kijja nga RDC yagamba kachino nakyo part ya kubba kalulu. Yoyo then njagala tweyongereyo niyo nayo tugiveeko bwe tuba nga tugivuddeko. Noyo naye wa NRM tuwulirize ebigambo bye. Target n'okulwana kwonna NRM kweriko tekulwana na bibiina birala kuba tebiriiwo, erwana na NUP. Tuwe katambi ako. Where we are now seeing some seeming birth of NUP here in Sironko, because we have somebody in Kusita who is coming on NUP ticket. We are going to neutralize that person, I can assure you. Going to neutralize that person. Betulaba omuntu yenna agezaako campaigningira NUP tugenda kumukakanya, tugenda mukolako, tugenda bannange waga nti akalu kalimu emirembe linde ebijja. Kakati no NRM bakulembeze ekibeeyagala. Mwami Museveni ayenda osinze Moses Ali naye tunula otyofe dabagoba wa fulaga tasobola na jinyweza. Goba wa fulaga bagadde gimulekeranga eyagala kugwa. Okategedde era bawunzise Mwami Museveni yagisigazza ekintu kye si kulwanga kigwa ne fulaga. Yoyo gwe balonze Ajumani Moses Ali Generali ye NRM. Mwami Museveni yataddeko masiki oba kwewala kumulya. Mbutufu Moses Ali tolanna abaana boogerera bubi Moses Ali. Moses Ali oyinza obutamunenya nonenya ab'eŋŋanda abamusemberedde ne bana abamuwa bifulaga be bamuleetera omuvumo. Era omuntu yenna anenya omwana azannya Moses Ali mukyamu wandisoose n'onenya abamukkiriza okudda ebyaddala. Tuweeko ku kifaananyi Mwami Museveni wabadde amutunuulidde. Alina engeri gy'amutunuulidde bw'ati ng'olabira ddala kale bwagala njogere kyawo. Waliwo captions watera oteeka ku bifaananyi nti yogeza ekifaananyi. Kati ekyo oyinza kyogeza otya, olaba otya wuuyo. Kale ekirifaana okimanyi oli tasobola kukwata muti ogwo ne gubeera mu ngalo. Umbrella tasobola kugiwani flag tasobola gikwatira ku muti kweri. Kyokka ekirala okimanyi nono tasobola kukwasa guno mukono mulala muti guno. Ebyaddala. So kale tuveeyo tweyongereyo. Bwe tuba nga tweyongeddeyo tuyina abamu ku mmwe ababadde ku internet for so long. Dr. Daniel Kauma mumumanyi. Ayina ensonga gy'atuyitiramu gye nandyagadde tulabe. Ekwatagana 1 ku manifesto ya NRM naye ate n'ensonga enkulu ey'okununula eggwanga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tufune akatambi ka Dr. Daniel Kauma. Fellow Ugandans, as we head into the 2026 elections, it's important to reflect where we have been.
NRM has presented 7 manifestos the last 40 years to the Ugandan people. 7 manifestos. Right here are the manifestos that NRM has presented to the Ugandan people the last 40 years. 7 manifestos, including the current one for protecting your gains. You see that manifesto? In 2021, it was securing your future. 2016, it was steady progress, among others. So these are the manifestos that NRM has presented to the Ugandan people the last 40 years. So the question for the Ugandan people is, are we going to allow for the regime to continue making promises that they're going to improve the education system? I think all of you see the state of our schools. They are promised to improve our hospitals. You see the state of our hospitals and healthcare system. They say they are going to create jobs. You see the rate of unemployment in the country. They have talked about infrastructure. You see the state of our roads. All of those promises have been made in these 7 manifestos by NRM the last 7 elections. 1996 is when they presented the first manifesto. They presented another one in 2001. They presented another one 2006, 2011, 2016, 2021, until now, where they're talking about protecting the gains. Are these the gains that NRM is protecting? Are these the gains, fellow Ugandans? When we talk about the new Uganda, we're talking about delivery. NUP believes in being judged by our actions, not by what we promise, but by our actions. When we talk about a new Uganda, it's a change in approach to stop promising Ugandans that we're going to improve their livelihoods, but leaving it on paper and not on the ground where real change is needed. So we're calling upon all of you Ugandans to be part of the upcoming elections, to go and support our NUP candidates, to make sure that we elect leaders that are going to go beyond talking and doing change, real change, bring real change to their communities. Go to our diaspora website, diasporanup.org, make a contribution. You can do that through your local chapter. You can do that on our Zelle at donationsug@diasporanup.org, or reach out to the Secretariat. There are several numbers that we're going to post under this video for you to make a contribution, to make sure that we move beyond promises and we deliver for the Ugandan people. My name is Dr. Daniel Kauma, NUP Diaspora Team Leader. Let's deliver for the Ugandan people. Let's move beyond campaign promises to bring real change on the ground for the people of Uganda. God bless you all. Okay, kale ya Dr. Daniel Kauma. Then katugende eri Mathias Mpuuga Nsamba. Mathias Mpuuga Nsamba olunaku olwaleero bavuddeyo ne balangirira wakati mugenda maaso n'okubeera nga beesimbawo, era Mpuuga ono ategeezezza nti nga DF sente zeyandikoesezza mu kubeera nga beesimba ku bukulembeze bw'eggwanga oba mu presidential laale n'ebiringa ebyo n'okunominatinga biki, basazeewo ensimbi zino bazikozese okunominatinga bakandidates baabwe. Era omubaka Mathias Mpuuga Nsamba yakulira ekibiina ekya Democratic Front akakasizza ekibiina nti buli mubaka ne ku mitendera egy'enjawulo bagenda basasulira. Ne bino twabyogerako nti bino ebibiina bigenda kubeera ne ssente. Gwe dduka ogenda obyegatteko bajja kusasulira buli kimu. Bw'oba oyagala okugwa n'omuti oli wadde mbogenda teryaganye. Njagala tufune akatambi ka Mpuuga kano.
sibuli alina ssente ente alina obusoma era bangi abeesimbyewo basente nga zebasimbyewo nebasimbiye ekyo kintu kyetwali twagala okugyawo mulongosa twali twagala okwegamulungi obutaba na nsimbi bwe kubeera mu bizinesi olemesa omuntu okuvuganya ate nga asobola okuweereza abantu ensonga esinga kutusaba kubuka kubanga abavubuka bangi abakava mu masomero abakukolako emyaka mitono naye nga balungi ate nga basobola naye ensimbi zibadde bitegeera olwokuba nti abamu tuwangadde wamuli ne bannaffe bangi ebibiina ebirala tubatuukidde nga basobola oyambi bomuntu kubanga ebyokusa ebimu ya mulabirwamu ya df manyi bulungi ne bannanga balala okuli ekyokusaalirwa etteeka bwe liri amateeka bwe galina tusobola kukusa kintu kyonna mu kaseera kano naye olwokuba ffenna df teetaba kulonda pulezidenti okebe tuze tukuŋŋaanya ng'ekibiina basawo tuteeke tuwandiisa abakulembeze baffe abagavumenti ez'ebituba bagenda okuzisingawo abapalamenti era basasulira baloka gavumenti agenda kubanga alina df ticket ajja kugamba nti avudde mukawulusinzi kyakusaalirwa nnyo era ng'eggwanga tutwala ng'okulemererwa kw'omuntu eyeesimbyewo eggwanga liriba liremereddwa kyokusaalirwa yempuuga bw'atyo kakati ojja alina kyayogedde naga nti waliwo abeesimbyewo nga ssente ze zeesimbyewo naye nga bo tebeesimbyewo ekisajja kino naye osooka ne weebuuza nti mpuuga df ereese ababaka bameka bw'eba ereese abangi ennyo tebasukka 15 ate nabo ndabika mbawadde kingi katosobola kwekompeyalinga ku nupa n'ababaka abakunukkiriza mu bina bw'okwata miliyoni 3 kuba omubaka wa miliyoni 3 bw'okwata miliyoni 3 emirundi 4 sente empitirivu kakati df ebina ebisobola kuba ate waliyo ne ka budget gye kava gyekali gye kava kati bina ebisobola erwe kale ka ndowooza tugalewo n'emboozi eno eya mwami Museveni twakuwaddeko akatambi emisana mwami Museveni we yategeereza nti abantu abasasanya amawulire ag'obulimba ku intaneti bagenda bakolako wabula kimaze okukakasibwa nti omuntu bw'osaasaanya amawulire agafaanaganako okubika omuntu ogenda kukwatibwa ekyokuddamu bw'obika omuntu nti afudde ogenda kukwatibwa ago ge mazima omusajja agambye bakukwate oyo yenna abika omuntu nga mulamu akwatibwe so ekyo njagadde nzije nakyo nkibagambe kitegeerekeke looza nno naasukkako wano eri kalira kukuma kamberenge sebe ebadde tenti abe omusajja abadde abuza akukuuma kamberenge ne mugaa sebe eyo tenti kale tetugenda sukkako wano njagala kubeebaza nti mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuukaana ate we tugenze mu maaso n'okuba nga program tugikuba olukumu mutwe yenze Sajjime nsinziira ku mukutu gwa DPTV Uganda Sheikh Ashrafu musomi ate mulombi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ntambudde ne Morgan Keys 256 official
Kaliddalu content creator, the world's finest, so ngate abe ku mapeesa gyali bulungi nnyo akabonero konso takyalina kifo wayinza kwesimba. Ago ge mazima. Agenda wa. Ani agenda mu DF. Boss ogenda mu DF. Ogenda funa omuti. Ha. Nanyini anakukkiriza. Nanyini ebirevu abirwanyisa gwe bibyo bikuza. Takulabe nga yagala omutwalako DF. Aizo gambo onywenjaga. Ero kale tubebaza bwenda abatambudde naffe era njagala kusaba Mukama Katonda abatuwere bye musinga okubeera nga mwagala. Mbere bulungi mweraba.